Silence, please. Nze ndowooza nti ekiyitibwa transition kwe kubanga olinawo oli ng'oyagala ogenda awalala. Tukirabyeko ettiimu nnyingi ezibadde waggulu nga zirina abasambi abalungi ne zifuna obuwanguzi naye ne kizitwalira ebbanga ddene okudda engulu ate okuddamu okufuga omupiira. Tukirabye ettiimu nga zi Spain, ttiimu nga zi Italy, ttiimu nga zi Egypt, nsi z'amaanyi nnyo, zirina system zonna, naye omuzannyo gw'omupiira guli so unpredictable nti tosobola kuteebereza nga bizinesi ndala yonna. Kuba bw'otunuulira bizinesi evaamu abasambi gwe mupiira gw'abaana abato, naye n'owoleeta omugigi gw'abaana kizibu nnyo okugyamu abasambi abasukka abasatu nga balungi. N'olw'ensonga eyo nze ndowooza nti kuva 2015 twakiraba, wadde ttiimu eri enkulu yali ekyaliwo, naye twebaze federation eno olw'okuba nti 2015 twakiraba ne tukitandika. Abasambi bano abatandika 2015 olwaleero bali mu myaka 22, 21, tuba tukimanyi bulungi nti omusambi aba tannatuuka ku piiki ye. Oba oliawo singa twali tukikozereko emabega emyaka ng'etaano, we twogerera kati abasambi bano bandibadde bateeking over bulungi, naye tetwakikola. Tusobola okukiraba mu 2015 ne tukikola. Abasambi be tulaba bonna abamu obalaba bakyali baana bato ddala, tebannatuuka mu piiki yaabwe. So tulina kuba bagumiikiriza nti n'ebizibu ebirala bye tutambudde nabyo mu kiseera kyekimu, results ziyinza okuba nga si ze twandyagadde okulaba nti tutuuse olwedde tukomyewo, naye ate omupiira bwe gutyo bwe guli. Of course tekitukoze bulungi kubanga abawagizi baffe batumanyidde okugoba naddala okugobera ewaka. Mu myaka 18 egiyise ndowooza Uganda Cranes bagikubidde emirundi 2 gyokka ewaka. Mu myaka 18 kikulaga amaanyi ge tulina mu maka gaffe ag'ennamboole. Era twagenza okitunuulira nti mu myaka 4 n'ekitundu egiyise twakazanyira mu maka gaffe ag'ennamboole omulundi gumu olw'ensonga etali emu. Waliwo obulwadde bwa COVID ate ne wajjawo n'ekisaawe okubanga tebakikkiriza. Kati bino byonna bifuula results zaffe obutafaanana bulungi. Ttiimu ekyali nto tugezaako kugikuza, ate n'amaka nago tetugalina. Nze nsuubira nti ebyo byonna byongeddemu ku lugendo lw'okuba nti ttiimu ekyuka okutuuka ku kye twagala ebeere. Naye essuubi bwe liri otunuulira abaana abato, olwaleero kati majority ya ttiimu baana bato. Abaana bw'otunuulira nti kariya zaabwe ennungi zikyali mu maaso okusinga emabega. So kitulina okukola nga Bannayuganda kubawagira abaana bano nti kampeyini eno bwe baba bayiseewo ne bagenda mu Africa Cup kitukola bulungi okugoberera ekirooto kyaffe ekyokugenda mu World Cup 2026. Naye ate n'okuba nti babadde involved mu kusamba emipiira gyo nakyo kirungi. Tusuubira nti tebagenda kuba kyekimu nga kampeyini eno ewedde, oba tuyiseemu oba tetuyiseemu, naye nga federation tugenda kulwana okukola buli ekisoboka kyonna mu mbeera gye tukoleramu yonna okulaba nti ttiimu efuna results zetwetaaga. President tulina kupakomesa Uganda Cranes bannayuganda bandyetaze okumanya nga federation muyimiridde wa ku kyako kingi. Obukulembeze bw'omupiira ekitufudde abawanguzi mu nsonga ez'enjawulo mu administration yange ebadde y'okuba nti tetusalawo ne emotions, tetusalawo na passion, kuba ttiimu eno tugiwagira tugyagala nnyo nga Munnayuganda omulala yenna bw'agyagala, era tulumwa nnyo nga tegobye. Naye ate bw'obeera omukulembeze tolina kukola decisions ne emotions, kubanga emotions ebiseera ebisinga oba onyiize oba osanyuse, decisions ze tezitera kuba ntuufu. Twandyagadde nnyo kubanga tufuna results ennungi era nga ne coach Micho azituwadde okusingako ze tufuna, naye tukimanyidde ddala nti waliwo factors endala ezimu affectinze, nga bwe nayogedde ku ky'okukyaliza emipiira ewaka, nga bwe nayogedde ku ttiimu okubanga eri mu nkyukakyuka. Naye twagala kampeyini eggweko ate tumukubemu ttooki, kubanga saawa eno mukubamu ttooki nga kampeyini tennaggwako tuyinza okuba tukyali unfair, kubanga
akyalina chance nti tiimu eno esobola n'okuqualifying. Bwe twogerera ekifo kye tulimu nebanga kampeyini ekomye wano basuula kinusu okubanga tetugenze mu Africa Cup kuba twenkana buli kimu ne Tanzania ng'ogyekale gyeri eyakulembedde. So kitegeeza nti wakyaliwo omukisa mu mikono gyaffe, naye kampeyini bw'eba ewedde tujja kuba mu coach tooki, tujja kuba mu tiimu tooki, tujja kwekubamu tooki tulabe okusalawo okutuufu. Era essaawa eyo Abannayuganda bonna abandyagadde okunenya bakuleete okunenya essaawa eyo. Abaleeta amagezi tugakkiriza essaawa yonna, naye okunenya nze nsuubira nti n'okunoonya ani alina ensobi tusobola okikola nga kampeyini ewedde, kuba ekyo kijja kuba kituyamba mu kampeyini eddako. President ekisembayo kikwata ku President Friends okuva coach Lutalo we yavaawo tiimu terina coach. Oyinza kukyogerako ki mulina nteekateeka ki kulaba nga President Friends efuna omutendesi? Executive yatuulanga ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu yasalawo nti tugulewo okulanga ebifo bino nti abandi abyetaaze Bannayuganda n'ebweru wa Uganda baddembe okubisaba. Era olwali kyetukoze twakikwatiriramu nga twagala emipiira gino giggwe. Ensonga lwaki press conference twagikoze ng'emipiira giwedde. Tetwayagala kukyusa birowoozo tataganya eggwanga nga tuba tunuza mu nsonga ezo ez'abakunoonya abakoca abalala. So kakati olwaleero tuguddewo, tujja kufuna applications okuva mu Bannayuganda ab'enjawulo oba n'abatali Bannayuganda okulaba nga tufuna abatendesi. Nga bwe njogedde ekifo kya coach wa ttiimu y'eggwanga ey'abakyala enkulu ate yagenda okubeera coach w'ettiimu z'abakyala zonna ajja kufunibwako bayambi ab'enjawulo. Era tugenda kufuna ne coach omulala owa ttiimu z'abaana ez'abalenzi abato abali wansi w'emyaka 2 n'okukka wansi, nga nakyo ekifo kyankalaakalira tufunireko obufunyizi abamuyambako mu myaka egy'enjawulo. So abantu abali eyo bonna abalowooza nti balina obukugu obwo, federation eguddewo era tujja kiranga tuggalawo ddi kibeere nti abantu basobola okusaba era emirimu gye baweebwa. President tolowooza nti ekyokugamba nti agenda kutendeka President Friends agenda kutendeka tiimu ne Queen Friends, tolowooza nti muba mumubitise omukugu munene? Engeri gye tukikolamu strategy era kyova olaba tumuwadde ba assistants ab'enjawulo mu myaka egy'enjawulo, naye ekintu bw'okikola nga strategy kirina okuba nga kyonna kitambula kidda mu direction y'emu. Tulowooza nti omupiira gw'abakyala gwonna tulina kutambuliza wamu, era ojja kutunuulira abaana abo abasinga obungi nga olw'okuba gukyali mu kkula ng'abamu basamba mu ttiimu ezo zonna essatu, ng'omusambi asobola okusamba mu ttiimu ya under 17 n'aba ng'ate era ne mu ttiimu enkulu asobola okutandika. Tukirabye. So olw'obutaagala kubanga buli omu akola kikye, boosi ajja kuba omu naye ng'ayambibwako abantu ab'enjawulo, so nga bwe batuula okukola bakolanga strategy n'okutambulirawo. Kyetukoze ne ku ttiimu z'abavubuka nti wajja kubeerawo coach omu owa youth teams oba national junior teams nga yalina abamyuka ab'enjawulo, nga bwe baba bakola strategy bagikola kyekimu, oba batunuulira abasambi oba batunuulira kyekimu.